Aha, Okay. Tuina emboozi wano. Ey'omukyala Kuluthum. Hajjati Olyotya baby. Waliwo omuntu by the way yangamba ekigambo kyansanyusa. Ntichi. Kiri too personal. Nja kikugamba we tuva ku mpewo. Tuguddeko ku Hajjati Kuluthum ka baby cafe. You know I love her so much. Omukyala omukuba kubali should I say she's free spirited? Yes. Yabeera yesekera abeera masanyu ge ali so happy by the way. Twamuguddeko mu Spice Dada. Ne tumubuuza bannanga anniversary. Gyokolera onulayini. Professor lwaki togenda omwami n'omukyalirako tebakuba ku mwami. Natugamba tashenze mundeke nkyalina byenkola sinatuuka genda ku byeyo. So anniversary yabanyi bwabeera yabadde online mbunga bali ku Zoom meeting kwe ba celebratingira omukwano gwabwe nengamba okay that's beautiful. So Betty yamutufunidde abadde awagiddeko kamami ka Spice Diana katobe emboozi ya Kuluthum. Mwaka gukuyisa gutya? Mulungi sofa. Tambula bulungi. Kuleka anniversary. Mfumbye no. Nga munwanye. Nga munwanye. Naye mfumbye. Yabadde ya myaka emeka? 3. Wagikuza otya ng'omwami taliiwo? Online. Anniversary yabadde ya online. Etya? Wetyo. Ku Zoom. Kiwika kitya ni anniversary eno yazze ng'omwami taliiwo bujjo abeerawo? Eby'omwami tubiveeko. Bagamba ekiwubalo kikutta. Kati ndi wano ne Spice. Kikendeereko. Obesaana ogenda siba amakanda e Bulaaya eri omwami wo? Si kati. Kyalina bye mmaliriza. Maybe nakirowoozaako. Naye ng'ali atya akulamakulu? Gyali mulungi. Wali eyandabiriza bakadde? Nga sibiwulirangako. Bamuwayiriza. Bamuwayiriza omwami wange. Akola biki? Akola mirimu nga wampa ssente. Long distance relationship ekutwala etya tomussaako? Sijjukira. Sijjukira bulungi. Mulamu tomussaako ali wala. Oli mulamu wange kwegaba kikulumirawa. Beba iniro. Nze wa Spice bannange temumbuuza bintu by'amaka gange. Naye nga byatya okyabiriko bikyagenda maaso. Bitambula y'ensonga na lwaki ndi wano. Bagambikwa ne Spice.